Ssaabasumba Dr. Cyprian Zitoranga akulembedde mu misi y'okujaguza emyaka 50 egy'omutukuvu Padre Pio Bukyanga afa ku Kereziya ekulambiro bwe bajja. Mu misa Ssaabasumba agambye nti abuvunaanyizibwa abantu okwagalana n'okwezigagana n'okubeera obumu nga kye kiyinza okuyamba abantu ffenna okubeera mu mirembe. Ate n'okubanga ebikujabudde mu Uganda lwakati tulisiganya naye tubeere nga tulisiganya ate n'okumanya nti eggwanga lyolyafe ffenna bannange. Yeebaza gavumenti olw'okukkiriza omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu okudda mu ggwanga kuba kiba kirungi okukuuma emirembe. Twebaza gavumenti yakkiriza bobiwanda okuddana okutuuka eka kati ekiriwo abeewo empuliziganya ate empuliziganya ennungi. Akuliddemu okutambuza ekijaguzo kino Father Charles Lwanga agambye nti yasanyuye nnyo okuba nti mu kifo kino bafuna abalamuzi okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga era nti Padre Pio yali w'amaanyi olw'ebirungi bye yakola mu kumanyisa eddiini. Twebaza Omukama olw'omutuukirivu oyo olw'ebyamagero by'akola Padre Pio ebyamagero kati akyabikola. Bo abakrisitu ku Our Lady of Good Counsel Gayaza basanyuse mu kusaba beegattiddwako omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu ne famire ye. Emmisa ekulembeddwamu Episcopal Vicar Reverend Father Jude Makanga. Ono ayogedde ku mbeera eri mu ggwanga naddala y'okulwanyisa abambadde langi emmyufu kyagambye nti kyamu ng'asaba n'abasirikale kuba abantu okweddako. Naye ndowooza obuzibu tebuli mu kkala, obuzibu buli mu bwongo. Awona bw'okuba omukulu kubanga yambadde kkala kati okuba muntu oba okuba kkala. Ye omubaka Kyagulanyi asabye abantu okubanko kye bayiga mu buli mbeera ebeera eguddewo. Tuli bantu tuli bamu ne bwe tuba emirimu gyanjawulo ne bwe tuba bamawanga ganjawulo era mazima tuli bantu bamu ne bwe tuba na buvunaanyizibwa kuwa emirimu gyanjawulo naye ng'ekisinga obukulu okwagalana okuwanga n'ekitiibwa mpozi n'okutujjukira nti ffenna tuli bamulwa Mukama Katonda waffe. Ono abakatoliki bamutondedde Bikira Maria ne Sapuli n'ab'enju ebyongere okumukuuma. Ye omuyambi w'abaana mukulu w'ekigo eky'Empigi Reverend Father Rosius Alex Dumba akubiriza abavubuka okunywerera mu ddiini. Ono abyogedde mu kutambuza Bikira Maria akalatidde abantu bonna mu ggwanga okukomya okuvvoola eddiini z'abalala. Ekikulu si gye ddiini wabula ekikulu by'ebikolwa byo okubeera nga bituukanye n'ebyo Katonda byakusuubiramu. Mama Maria atwalidde mu bifo eby'enjawulo Empigi nga basookedde ku Central Bank ekkomera ne ku ddwaliro erya Mpigi Center Form. Omukisa guno gwe tugenda okufuna Mama Maria ayongera okusabira abazadde b'ekitundu kino.